Omulabi wa Bege TV nkwaniriza nnyo webale okutwegattako webale okusubscribing ate n'okugoberera ebyo bye tukuteera ku mukutu guno. Kitundu kyaffe ekyasanyuka nga bw'oyiga. Bino ebintu bisanyusa ate nga n'okuyigiriza biyigiriza si kwala si walaala. Olwaleero nno ndi ne musajja mukulu Apollo omusajja yali akola mu bbanka n'agamba omulimu gwa bbanka wadde gumpa ssente kangulekewo nze ekitone Katonda kye yampa kya kusomesa n'omulimu gwe nsinga okwagala gwa kubeera director wa ssomero kubeera na ssomero. Apollo yasuulawo omulimu gwa bbanka n'ajja n'atandika essomero lya St. Apollo lisangibwa wano e Kawanda gye nandigambye nti naawe twalayo omwana wo abeere ng'ayiga abeere ng'afuna ebyokulabirako ebirungi. Apollo tuzza atunnyonnyole kiki ekyamuwaliriza okulekawo omulimu gwa bbanka. Buli muntu yandyegombye okusoma n'amala okusoma n'akolako mu bbanka. Ki ekyamuwaliriza okutandika essomero teritandikika naye yagamba nze ngenze mu ssomero. Naye nga tannatandika kasooka yatubuuzeeko munnamitiyana ava Katakala munda eyo naye kati ali Kawanda ali mu byanjigiriza. Buuza kubawuliriza n'abalaba Bege Media Bege TV. Nsanyuse nnyo okunkyalirako wano era mbaaniriza nnyo wano ku St. Apollo Nasaland Primary School Kawanda. Kozza erinnya Kavuma Apollo musajja muzirango nga nsibuka mityana singo. Nsanyuse nnyo balaba ku lunaku luno era neebaza emirimu gye mukola eri eggwanga. Omuwulidde munnasingo omuntu kati kyayagala okumanya kiki ekikulesaawo omulimu gwa bbanka nga n'abaana b'osomesa waliwo babuuza oyagala kukola mulimu kyajja kugamba nti nze njagala kukola mu bbanka. Ekyamazima buli muntu yandisaanye okukola ekyo kyawulira kyasinga okwagala oba kyayinamu talanta. Omulimu gwa bbanka mulimu nagusomerera era nempeereza emyaka 7 nga nkola mu banka y'opportunity naye nga nkyasoma ekirooto kyange oba okuyaayaana kwange kwonna kwali kwa kubeera director w'essomero nga mpita mu masomero ge nasomeramu nga Namutamba Demonstration School ne Mityana Senior Secondary School. Neegomba nnyo okubeera nange n'ekyange nange okubeera nga nina abantu benkozesa pozi n'okuweereza nga neegomba abantu abamu ab'amaanyi abafuuse ensonga. Omwami omuli director wa Mubende Parents mwami Kasole Bwerere Lwanga, director Clevers Origin Kitintale Mr. Mugwanya Christopher, omwami Lawrence Mulindwa wa St. Mary's Kitende, pozi ne director wange wa primary mwami Sega wa Dennis. Beneegombanga okubeera nga bo era nange njagala ngatte ettaffaali mu kuyigiriza oba okusomesa eggwanga. Ojja otya okufuna ekirowoozo? Teri kintu kizibu mu bulamu bwa nsi eno ng'otandise okufuna kasente k'omusaala olunaku ne lukya n'ogamba mweraba njagala onkubiremu ekifaananyi. Ekirooto ekyo wakifuna otya okitandikeko? Pozi okuddako emabega katono ekirooto ekyo nakitandika ndi mu senior 1 nga nsomera Mityana Secondary School Mukozi. Waito natandika kukola okyasoma naye ng'olina ekirooto nti ndirekawo omulimu? Sebo kubanga mu bulamu bwange nayagalanga nnyo soma business subjects omuli commerce entrepreneurship. Kati nabanga mirimu gyonna emyangu okukola oba okutandika essomero ky'ekintu ekimu ekyangu okukola kubanga tekyetaaga sooka kusuubula kasita ofuna abaana 2 3 olwo oba okoze eki oba otandise. Omulimu oguvuddeko bwe wajja wagenda okuva ku mulimu essomero walitandika dda oba lyali terina bakutandika? Olw'okubanga omusaala gwe nali nfuna nga bakyankozesa gwali gusobola okusanyusa obulamu bwange naye nga tegusobola kunnyimirizaawo myaka mu maaso, nasalawo ntandika essomero ng'ate bwe nkyakozesebwa nga nfuna experience ey'okuba nga nkozesebwa nga nange bwe njigatta mu ssomero okusobola okutambuza emirimu ki obulungi. N'olwekyo omulimu nagusuulawo naye ng'essomero nalitandika kubanga natandika omwaka gwa 2015 mu 3rd term nenkola paka 2019 nage olaba nga obuvunaanyizibwa bunnyinze nensalawo okutuula ku ssomero emirimu gy'okukolera mu bbanka ngikole ki ngiwummule. N'olwekyo nensalawo mpumule
oluvannyuma lw'emyaka 7 egy'okukozesebwa mu bbanka. Omuntu yandiyagadde okumanya mu bbanka wali okola ngaani, wali ofuna ssente nga mmeka? Wali omuntu ng'afuna emitwalo 2 ng'afuna emitwalo 15 naye nga toyinza munyumiza byakulekawo omulimu gwe gwa mitwalo 15. Kyensinga okujjukira nti omusaala gwe natandikirako mu bbanka gwali gwa mitwalo 5 naye nagenda okuvaayo nga nnyingidde emitwalo gyali 8 net pay. Naye nze kye nasinga okumanya era kye nayiga nti bw'oba ofunye omulimu gwonna totunulira ssente mmeka z'ofuna, wabula tunuulira emikwano gy'okolayo gy'ofunayo kye tuyita social capital. Bwe nabeera mu bbanka nakola ekintu ekyo era baali bakasitoma bange kubanga nakolanga omulimu gw'okubeera loans officer oba credit officer oba relationship officer nga nze ngaba loan ez'abantu abaalinga mu bibiina. Kati nafuna social capital nti abantu abo bennyini be nawolanga ssente ate be baatandika okubeera abazadde bange era be baasookera ddala okumpa abaana abaatandika essomero. Bangi bwe tuba tukola emirimu tetulowooza ku kiyinza kuddako, naye ekibuuzo kyenyinza okubuuza nti gwe ali ku mulimu essaawa eno abantu abo b'okolamu bw'ova ku mulimu ogwo basobola okukubeererawo n'osigala ng'okyatambula nabo. Kibuuze nze ali mu Big Media nja kukubuulira be nali nkolagana nabo gye nasooka n'olunaku olwaleero kye bankoledde. Tukyali ne mukulu Apollo. Kati omuntu yeetaaga okumanya essomero lituuseewa. Bamamu babuyita busomero, tamanyi nti ssomero lituuseewa. Ekyamazima we tutuuse kati tutambudde tusajja kudde. Mutandise okweyagala. Tutandise okweyagala kuba wenjogerera wano yatandika ne fuuti 40 ng'essomero litudde ku fuuti 40 era yatandika ne kilaasi emu ya baby class. Kati nina kilaasi okuva baby paka ku primary 7 era wenjogerera kati nga tugatuuza omwaka gwaffe ogwokubiri. Omwaka ogwasookera ddala gwali gwakula nnyo, titwasobola otuuza abaana 7. Abaana 7 ne tufuna first grades zaali 5 ne second grades 2. Ng'era omwana eyasingira ddala mu Kawanda nga sub-zone yava ku St. Apollo yafuna aggregates 7. Ng'omwaka ogwo gwonna twafuna distinctions 15 ku distinctions 28 ezaali zisoboka okukola ki okufunika. Omwana eyaddako yafuna aggregates 8 n'ow'omwenda 12 2 15 n'owe18. Pozi n'ekirala St. Apollo tusomesa amasomero ag'enjawulo omuli ag'omu kibiina, omuli okusomesa kompyuta okuva ku kilaasi esooka eya P1 paka ku kibiina ekyomusanvu. Tuli bannamyamizannyo era nga we munda munsanze ngenda ku kisaawe ku training abaana nga tulina empaka tugenda ovuganya n'essomero lye bayita Sarah and Susan. Twettanira nnyo ebyemizannyo era nawe tubiyigiriza abaana omuli emisinde, kuzannya volleyball, okuzannya omupiira wamu n'ebirala. Nga ku ekyo tutaddeko okusomesa abaana okwabangula mu ddiini. Abasiraamu basoma Oluwalabu n'okuluwandiika, saako n'Abakristu nabo basoma emisomo gyabwe era ng'ekyo kituyambye nnyo okwetutumula kulaba nga tweyongera mu katale. Saawa eno we twogerera abaatandika emyaka 7 emabega twolekedde abaana 205. Ekyo nno kitulaga nti nno gye tugenda tukoze eki tulabayo era nga tusajja kudde. Ekya bbanka abantu kibasanyusa nnyo okuva lwe watandika essomero wali ofunyeemu okunyigiriza kubanga bino bisinga okusoomooza abantu. Wali ofunyeemu okunyigirizibwa n'ogamba naye oba nje nzireyo bankozese naye oba nakola nsobi wali wejjusizaako. Ekyamazima buli mulimu gwonna gubaamu okusoomoozebwa naye ng'okusoomoozebwa okunene kwajja mu covid we yatuukira nali naakaresigninga emyezi 6 emabega ne ntuuka ekiseera nga nina kuddayo mu kyalo okusooka kukwata ku nkumbi kubanga emirimu gy'okusomesa gyali gikoze eki gyali giyimiridde. Kati we nabeeranga mu kyalo eyo ewaffe Namutamba gye nzaalwa najjukirangamu ne nga singa nasigalayo mu bbanka n'engira nga nfuna kubanga kye namanya nti abakozi ba bbanka bo baasigala bakola ki basasulwa. N'olwekyo ekiseera kya covid ekyo tekyampisa bulungi naye ate kyanjigiriza era n'okubeera kunyongera okubeera omuvumu okulaba nga essomero kati litambulira ku sipiidi eya waggulu. Naye ng'oggyeko ekyo sejjusangako lunaku na lumu
era nina essuubi nti mu bbanga ettono ennyo essomero ligenda beera nga liri ku mamu ku masomero agasinga mu Wakiso eta amasomero agasingira ddala mu Uganda. Ate nga n'ekya bbanka nkyenyumirizaamu nti naweerezaayo n'enjiga abantu n'enjiga enkwata y'abantu era we katali girya ate era n'ekyokutandika bbanka siri wala nakyo kikyali muki mu ebyo byenduubirira okukola. Ng'oggyeko essomero mpulidde ogamba n'okulima okusobola covid bwe yakusalako wagenda n'olima. Abantu bangi bakyajjukira obulamu mwe baayita mu biseera ebyo bya covid. Kyogamba n'okulima oli mulimi oba wali mu bbanka otandise nteekateeka ki gy'olina endala gy'olaba gy'ogatta ku muzadde? Mpozi nga nkyali mu bbanka ng'oggyeko okuwola abantu ssente twasomesanga abantu engeri y'okumanagingamu oba okukwata bizinensi zaabwe. Ekyokulabirako nga weŋŋaye nti emirimu gy'okulima nze gye nzaalwa ewaffe Namutamba kitundu ekimu ekisibukamu ebirime eby'enjawulo nga mwe muli amajaani, mwe muli emmwanyi, mwe muli n'ebitooke, era nga gye gimu ku mirimu gye twakula tukola oba gye twali tukola nga twettanira. N'olwekyo okuyigirizibwa okwo mpozi ng'ogasseeko n'Emityana Secondary gye nayitira nti ebyobulimi kyali paati ku subject ze twali tusoma. N'olwekyo nga ndi mu bbanka nayiga bizinensi ez'enjawulo kubanga nawolanga abantu ab'enjawulo okwali ab'amasomero, okwali abasaaluuni, aba restauranti n'abavuzi ba bodaboda. Kyampa ekyokuyiga era emirimu egisinga nagifunamu art nti njitegeera gukola gutya, gufuna gutya, gusala gutya. N'olwekyo mu mutwe ninamu ebintu bingi bye ndowooza okukola era ebimu nga ngenze mbitandikako mpola mpola naye ng'essira nsinze ddissa ku ssomero nga taata wa bizinensi endala zensuubira okukola. Essomero otukubidde ekifaananyi gy'ova ne gy'olaga. Abazadde amasomero ennaku zino abantu bakomplaininga mbumwe mwadda mu bya ssente temukyamanyi munaku. Kati Apollo yatandika ng'erina abaana 5 nga abazadde obafukaamirira. Ennaku zino gwe abazadde babo bakwata otya? Mpozi ekyomukisa nebaza Katonda nti no namba yaffe y'abazadde abasinga be twatandika nabo era tukyali nabo, era nnyongera okubeebaza olw'ebbanga lino lyonna lye batuwagidde. Ekyo kijja nti omulimu gw'oba otandise oluusi oba otandise kufuna, naye nze yatandika omulimu nga passion era eyeetabamu mu bintu eby'enjawulo nga bwe nkugambye nti ndi munnabyamizannyo era nze nkwasaganya ensonga z'ebyemizannyo. Ekyamazima situnuulidde nnyo kyakusooka kugaggawala kufuna ssente enkalu, naye ntunuulidde eky'omwana oyo ave ku St. Apollo afunyeewo values kingoggyeko ebyokusomesa omwana nenjala omwana omugattako nti agenda ova ku St. Apollo asobola okudduka emisinde ng'agisobola, asobola osamba akapiira ng'akasobola, asobola okuwaata ettooke ng'alisobola, n'asobola okwettanira ebya tekinologiya oba kye tuyita ICT naye abeere ng'akola ki ng'abisobola. Mpozi n'ekyo tugattako ekyokusomesa eddiini nga bwe nakyogedde nti tulina seeka ajja buli lwa Mande n'olwokutaano osobola okusomesa abaana eddiini ey'Obuyisiraamu, ate nga n'Abakatuliki n'Abakristaayo nabo baba beetaba mu nsinza zaabwe ez'enjawulo. Ng'ekyo kiraga nti nno situnuulidde kya ssente zokka kuba nandigaye nedda. Waki ssente nzisa mu byemizannyo, waki ssente nzisa mu kusomesa eddiini, naye ntunuulidde values oba kiki mwana kyajje ku ssomero ebbanga ly'abaaba amaze naffe. Ffe abazadde ennaku zino ekimu ku bintu ebisinga otulumya emitwe kugobaagoba baana baffe. Omwana ne bamugoba ku bbalaza lwakusatu lwakubiri, omwana n'abulwa naye concentration, n'abulwa kyasoma kubanga gwe naawe oyagala ssente. Muwono ku Apollo, ku St. Apollo ebyammwe mubikola mutya? Asasula lumu, omwana lwazze lwa clearinga buli kimu, banka siriipu oba n'oweebitaano n'owoolukumi ajja. Mpozi n'ekyo kye kimu ku bintu ebisoomooza amasomero agasinga obungi nga n'eryaffe mwolitwalidde. Ekyamazima sijaga nti nno school fees tetugoba naye ate tukkiriza okukwata mu butono. Mpozi kyenkubiriza eri abazadde
nti okusasula fees kiringa kulya mmere waka nti no kyakkatala nti omuntu alina okukola ki okulya naye ebiseera ebisinga emmere tugula eyo gy'oba ogenda okukola ki okulya n'ogula leero ettooke nkya n'ogula muwogo luli n'ogula akaki akawunga n'okwongera obbasomesa oba obbayigiza nti ne school fees zisobola obbeera mu nkola ki bwetyo n'omanya nti nno nina osasula school fees kantandike nti woba ogaye nti no taamu nsasula emitwalo 3 ddira emitwalo aga 3 gabiza myezi 3 ate ddira emyezi omwezi ogwo sente z'ofunye tandika okugabiza buli wiiki newogaa nti buli wiiki nja sasulanga emitwalo gyange 3 ogemumalayo omwezi ng'osasudde emitwalo 12 kitegeeza taamu ey'emitwalo 3 ojja bba osobola ogikola ki ogimalayo ekisinga oleeta obuzibu mu masomero gaffe gano agakyali wansi oba agakyakula nti abazadde baganyooma oluusi sente omwana nja sooka sasulira wa secondary oba nja sooka sasulira asomera Kabojja junior kati owa St. Apollo amulabanga ekisembayo naye singa tumanya nti n'amasomero gano agayiri wansi nawo galina ebyetaago bye bimu ate agamu galina n'ebyetaago nga ffe St. Apollo tukyalina ebyetaago bingi omuli okugaziwa omuli okuzimba omuli okutuuka ku bintu ebyenjawulo n'olwekyo n'obwetaavu bwa ssente bukyali buki bungi tugezaako okugumiikiriza abazadde naye ate abamu tebakola ki tebatugumiikiriza ate abamu ne balekera oli n'aviirako ddala ye n'alabanga St. Apollo yagitwala ng'ekikola ki ng'ekisembayo pozi kye nandibakubiriza nti nga we tuwolekera oluwumulo oluwanvu olwa Desemba akasente ako oyinza okukatandika mu mpolampola nti tulina enkola ez'enjawulo tusobola osasulira ku ssimu nga tuteeka ssente mu bbanka ate n'ezimu zisobola okujja kaashi mu mpolampola nti oba ofunyeyo emitwalo 5 ng'oteekayo ofunayo 3 ng'oteekayo ekyamazima omumala oluwumulo lw'emyezi 2 school fees oyo aba akoze eki aba akendedde ebyo byonna bikyali muga kuwebwa munno wano ku Beg TV omuzadde bakuwadde calculation embala ennyangu gy'osobola okusasula mu fees bala emyezi 3 bala wiiki ezirimu gamba nti buli wiiki kanneekubiriza ensasula y'emitwalo 3 oba 2 n'ekitundu ojja genda okukakana ttaamu enegenda okuggwako nga fees ozimazeeyo mukulu wa Apollo oyinayo ak'enjawulo akatalekeka k'owulira keweetaaga okugamba omuzadde okuggyako kesikubuuzizza abasomesa b'oggwenda bye banyirira kiki ky'obongerera ku musaala gw'obawa ekibakuumirawo abasomesa nga batambula ekyamazima abasomesa sina nnyo kyanjawulo kyembawa wabula akensuusuuba nti ndi muntu eyeetaba nabo akola nabo nti ebiseera ebisinga buli kimu mu kilaasi nyingira n'ensomesa wekiba kisaawe ngenda wegaba mazina nkola ki kiwa omusomesa moralo nti ate olaba director yeetabyemu ate nze ani atakola ki ateetaba mpozi n'abayizi okubeera nga mbafuula ab'omukwano ekyenjawulo oba akatalekeka ke nandikubiriza abantu okwongera okusomesa abaana era n'otuwagira nga St. Apollo National Primary School pozi tuli ba mukisa nti mu bbanga eri ery'emyaka 7 lye tumazeewo nga tugenda oweza emyaka 8 tusobodde otuuka ku buwanguzi obw'enjawulo ng'okusobola otuuza P7 yaffe yasooka pozi n'ekirala titwasobola okukyaza kitaffe Bishop retired Bishop George Senabulya omwaka ogwaggwa n'asobola okusabira abakibiina eky'emyaka 7 aba P7 era nga tusuubira nti we tunaaba tujaguza emyaka 10 egya St. Apollo tujja kutegeka ate embeera esingako awo nga twaga tukyazeeko ku bagenyi ab'enjawulo nga tuyozaayoza kubanga nga mugimanyi mu Uganda nti bizinensi okubeerawo emyaka 5 awo oba ofuuse muwanguzi biseera ebisinga bizinensi zitandika myaka 2 mwaka 10 myezi 6 nezikola ki naye banga essomero ssaawa yayo tusobodde oweza emyaka 7 kitegeeza nti tutuuse ku ki ku buwanguzi kale tetujja kusukkaawo ebisigadde birinde tukyamuleeta ajja kubanga akuwa buli kamu akubulira engeri gy'asobodde okuzimbamu essomero lino obugubi mwayise ejja kuba mboozi ndala naye kati olunaku olwaleero katulukomye wano ate lindirira ebinaddako.